A wealthy person is that akoze Katonda n'amusaasira nga asobola okwetuusaako buli kimu nga he has substantial incomes without liabilities. Ennyingiza ye ennene ne talinaako na liabilities. Kyova olaba wabeera agenza okugula ekintu, it's not a question of affordability, it is a question of desire. Waba ayagala essimu ne bamuga $8,000,000 tabagaidinga agamba mugiteeke wali ng'omuwa ssente ze. Ate omuntu omugagga ye abeera wakati, abeera alina ennyingiza naye nga n'enfulumya ekyali ki nene. So a rich man abeera managinga incomes and liabilities. Kitegeera, the moment he mismanages whatever he is doing and the liabilities move ahead of the incomes, abeera agenda kuva mu bugagga adde mu bwavu. Kati ate omuntu omwavu yabeerawo, obwavu si kibi. Obwavu is a temporary state where someone has little or nothing at all. Oba tonnafuna bufunyi. Naye nga wookola ebintu waliwo wammanga ng'okufumiitiriza. Nga we nagambye nti toli mwavu ssente z'otannakola ki? Z'otannafuna singa oba n'endowooza entuufu. Wooza okukira oti? Wooza okukira n'ogamba kuba ebikola we birongooka, n'endowooza n'erongooka, n'ennyingiza erongooka, n'obugagga obukola ki? Ofuna. Naye ate omuntu eyalemererwa olugamba failure, bannayuganda abasinga we bali. Bo tebekkiririzaamu, bamanyi twalemererwa, tebakkiriza mu mbeera yonna, bakyawa buli ayina. Kati gwona anoonya otya ssente nga wakyawa abaziina? Buli lw'omulaba olaba nga tajja gy'oli. Era waliwo omusajja yagambanga nti show me your friends and I show you your future. Because abantu b'otambula nabo bakola kinene nnyo, endowooza zaabwe ziba za kuzimba, munyumya bintu bya kugula mataka. Omuntu abeerawo nga bakwano baali productive, buli wanyumya temunnafuna, naye ng'olaba ebirowoozo biri waggulu. Show me your friends and I show you. And I will show you your future. Kuba ujjako essimu yo nfune gundi wano. Actually kyobola nawandiika mu katabo ako ligamba ba failure, they are never too late or too early for an opportunity. They are always present but off guard. Womuleetera ekintu ekikola n'omugamba walitadde muno ku kasente ng'agamba ezo sente z'oŋŋamba oba tugeze $1,000,000 ng'agamba ezo sente entono nnyo sikiwa oba kinaakola. Womuleetera ekintu n'omugamba kyetaaga $10,000,000 ng'ajjanga agamba nti $10,000,000 sente z'oyogerako nga nnyingi teziifiiremu. They are never too late or too early for an opportunity, but they are always present and off guard. They tend to think more than a university professor, but do less than a blind man. Era namukatonda biwandiikamu. Beefuula abalowooza ennyo, naye ate nga tebafumiitiriza. Okulowooza ennyo si kufumiitiriza. Yes. Okufumiitiriza is attached to reality. Nokkakkannoga nti kati mbirabye ntegedde ndi mwavu ntandikirawa. Ekyokukkiriza nti oli mwavu kya bugagga. Nokkiriza nti siina mulimu. Kati okkiriza nti ndi mwavu, kati n'ogamba kati bwavu njagala kubeera mwavu nti nedda nti kati mbukoledde ki? Ekibuuzo ekyo kikujja ewaka n'ogenda okole.